Mpozi ngate otambula nange bulungi nnyo embeera eri ekyo mu busanzo tubayo nga tutulayo mpozi ate amawulire nga begatambudde olwalero embeera eri eta tukikuba nga betukizze no betukizza wali nobera okupozi ate nga okikwasaganya ddala bulungi nnyo nakolwale twazukidde ku mawulire mpozi ate obolyawo gayinza okuba ag'ennaku ku bantu abamu gayinza okubeera ag'essanyu ku bantu abamu gayinza okubeera ag'entiisa ku bantu abamu ate mpozi omukyala Jennifer Bamutulaki ono nga yabadde akulira Uganda Airlines mwana tu bamugobye President Museveni ate mpozi nga akozesa obuyinza obumuweebwa yagobye Jennifer Bamutulaki ku CEO obwa mpozi ate obw'ekitongole kino kya Uganda Airlines. Jennifer Bamutulaki ono mukyala mpozi ate yalondebwa ku bwa CEO mu mwezi gwali gwa 7 omwaka gwali gwa 2022 nga yadda mu kifo kya Mr. Cornell Muleya ate mpozi ono bali bamugobye omwaka ogwo gwennyini ekitongole kyali tekirina mpozi ate CEO mu myezi egyaddakaawo ne babeera nga bafuna oyo kakano nno ono okujja kwe kwewunyisa nnyo abantu akakiiko mwakalaba akakosasi akali kakulembera mu Jolio Ssenyonyi nga bamubuuza akajojoju w'ebibuuzo olw'ensonga nti abaali basaba bangi nnyo abaali balina qualifications nyingi naye ng'ate ye gwe baleetera kigambibwa oba either yalina certificate ya senior 4 oba senior 6 either of the two I stand to be corrected but yali kweryo ddala ng'atulede mwalimu aba PhD abalina bizi doctorate biki degrees abaali basaba okubeera nga bakola okubeera nga bakola ensonga z'okukwasaganya ekitongole ekya Uganda Airlines. Mu mbeera eyo ensonga zino zajja mu parliament. Jolio Ssenyonyi n'agenda n'akola okunoonyereza ku buyigirize bw'omukyalo ono Jennifer Bamutulaki bw'akola okunoonyereza n'amubuuza afuna ati omulimu waliwo statements ezaakolebwako ezigambibwa mbu omukyalo ono yawulirwako ng'agamba ye baamukubidde bukubizi namugamba gwe CEO w'ekitongole kya Uganda Airlines nga lwe bakimugamba ate lwe yali agambiddwa okuwandiika application kiringa bwe nagenda nti kampandika application nsaba omulimu ku Kwemala Radio muna application yange batennatuukayo ne baŋŋamba kati gwe news editor oba gwe programs director wa Kwemala Radio naye nga already mbadde zingenda kusaba busabi mulimu ogwo kati n'omulimu gwa Bamutulaki bwe guto bwe gwali bizze bikolebwa mu bitongole ebyenjawulo nga President Museveni abaako bayagala okusanyusa abasajja baabalwana abasajja bamubeereddewo nga wabawala baabwe emirimu n'ebintu ebirala but they end up messing kati noono Ssenyonyi yakola lipooti ku ngeri gye basaasaanyizaamu ssente ez'ebintu ebimu wakati awo ripooti n'agireeterawo mukyala speaker n'abalaga nti eyo bagismagolinze ku order paper yabadde teriiko baali bakyalina bakyanoonyereza naye olwedde nga eno mu kakiiko yali amaze okubeera nga amaze okubaanika biki ebibadde bijja bibaawo mubadde mulaba nti Uganda Airlines ekolera mu loss nakibagambako nzeera mbagamba entakera nti beetaaga basala omusaala gw'abakozi naye nno kigenza okunoonyezebwa ng'ono yali yahayalinga ne bablogger ab'enjawulo babeere nga mpozi oboolyawo bawandiika birungi ku Uganda Airlines era nga balumba nnyo n'okwataakinga omuntu yenna yonna bamunnabyabufuzi yenna abaavuddeyo n'ayogera ku nkola embi eba n'entambuza y'emirimu eya Uganda Airlines nga basasula no big money milioni 17 buli mwezi facilitation allowance n'ebirala ukiraba kakati ne tubeera nga mu butuufu bwakyo Uganda Airlines badde kolya mu losses ng'ate ino okutambula mwala amawulire agasasamaze nnyo bwe bagetinga stack Uganda Airlines yonna gye zaali emu ne stacking ya Dubai n'endala wane zikola delay flights ate ne batasobola kubeera nga baliyirira abantu oba okubaako kye babakolera oba okubafunira ennyonyi ba dispatching ebajja we bali stack bingi ebyayogerwa abantu ne bava ne bagamba era mwayogeredde bubi nnyo Uganda Airlines Bebekulu n'avaayo n'alumba ba blogger abamu ab'oku TikTok okwo n'abavuma bubi nnyo babalista Timo n'abalala kakati ekyewuunyisa nti abantu bano babadde batwala Jolio Ssenyonyi nga dikuula nti ne bye yakola byonna tebalina
tebina kye byagasa. Ripoti ye yakola kigambibwa nti yafuna sente mubamugulirira ave mu kino ekintu. Era Ssenyonyi y'omu ku basajja abagambi wambu balina ebizimbe ku nguudo ez'enjawulo nenga sente zaava mu bizimbe ebyo mugulirira ripoti ye ereme kufuluma. Kabaffe twagala kwebuuza kibuzo kinyagala okukulekera naawe eyo. What caused the sack of Jennifer Bamuturaki? Lwaki yagobeddwa? Ebyo bibuuzo byebuuze mu mutima gwo byeddemu. Oba oli awo n'ofuna answer kituufu Joel Ssenyonyi yalya teyalya. Kubanga kati obutambi obutandise okutambula bulaga we yali eri ng'akunya nnyo omukyalo ono. Naye yennyini abukomezaawo ng'alaga biki ebyali mu ebituli ebyali mu management. Ndi basooka ne bamukolako probe nga bakamuwa omulimu. Ne bamala ne bamukolako probe nga already ali wakati w'omulimu. Nga balaba tebitambula bulungi. Ne tukuwa emisaala gy'ababaka bano gy'abantu bano bagundi abakozi ba Uganda Airlines n'oyo yennyini CEO ng'omusaala gwe gukubisaamu emirundi 8 ku musaala gwa CEO amanenga ate mpozi obuli awo Ethiopian Airlines. Ebitambula biraga nti Jennifer Bamuturaki bwe bamurecruitinga naye ate yali recruitinga abantu ababe ku bubwe aba family ab'enganda n'abalala. Era kigambibwa aba yandigenda ne cabinet ye. Banji abagenda okugwa naye. Banji abagenda okugwa ne Jennifer Bamuturaki. Batya nti abasinga qualifications zaabwe tezisuutinga kubeera nga bakola emirimu egyabaweebwa. Tebasuutinga kubeera emirimu gyabaweebwa. Oli yasoma bwa engineer ate bamuwa bwa accountant. Oli yasoma bwaki ate bamuwa biki gamba ebifo bye balimu. Tebabisaanidde kubeera nga ate babituulamu. Tujja kuwa over the weekend and there was a Joel Lwanga ajja kubeera nga akuwa report ku bikwatagana ne Jennifer Bamuturaki but nkwaddeko ebitonotono bwe yali ajja mu kifo ekyo kyennyini. Bantu bayogera bingi nnyo, abamu nga bagamba yandi bamuzukulu wa president, abalanga bagamba nti mwana wa munywanyi wa president. President 7 ye yamuwa era yamugjeeko. Oba ntegedde ye yamuwa era yamugjeeko. Kati ebe kyebuuzibwa addawa kuba bingi tubirabyeko abantu abasinga babajja mu bifo ebimu ate ne babawa ewalala. Oba ntegedde babajja mu bifo ebimu ne babawa ebalanga ewayinga compensation ngeri bamaze okudibagayo. Wano nno akakiiko ka anti-corruption unity wekandibadde kayingiriramu okugenda okunoonyereza ku migozo bano egibaddemu omwo. Then na IGG naye wandibadde oyingiramu okusobola okunoonyereza byagenda bitya ebintu ebyo lwaki biri bwe bityo. Oba ntegedde lwaki biri bwe bityo. Omukyalo oyo bw'aba alina byadibaze ne sente za kitongole kyagenda nazo abeere nga akwatibwa. Tubisinsiya tosobola kubeera nga oyingiza obukadde 10 kyokka nga expense yo ku misaala gyonna n'ebirala byonna oli mu bukadde 5. Nga sente ebikadde obukadde 4 ate ziva mu government zifacilitating ekintu. That is a loss of a business. Bannayuganda bangi babadde bavuddeyo ku embracinga Uganda Airlines. Nalaba Ibrahim Semujunganda Honorable Wakira ng'agamba nti newankubadde nina byesikkaanya mu kitongole kino naye ate nkozesa Uganda Airlines okubaako gye ntuuka n'okugenda olw'ensonga y'ennyonyi yaffe y'eggwanga. Nti people had decided to embrace Uganda Airlines because y'ennyonyi yaffe. Oba ntegedde y'ennyonyi yaffe nga Abanayuganda. Naye ate engeri gy'eddukanyizibwamu ne kubisembyeyo kubeerayo ne watabeerayo na apology yonna ekolebwa wabula ate ebbaluwa ebiwandiiko ne bivaayo nga buvumirirwa oba bivumiriza bantu biki bye baayogera na biki bye baakola ku online. Apology ye yandibadde esooka. Kitegeeza nti ekitongole kino kibadde kiddukanyizibwa unprofessional people. Kibadde kiddukanyizibwa abantu abatamanyi kukola public relations.
omuntu atasobola kuvaayo ayogerere obalongo so ba defending ekitongole oba erinnya ly'ekitongole, you know. So mu mbeera eyo tusaba president babaddamu okwapointinga abantu nga mutufu bamanyi system, nga bamanyi system. Captain Michael Mukula could be a good leader oba CEO ow'ekitongole ekyo. Mbuuza lwaki ndi oleda alina essomero erya aviation, essomero erisomesa abaana embuka y'ennyonyi. 2 abadde tested okubeera nga akola ebintu ebyenjawulo. To me, to put politics aside, nze siri when siri when but at least ndaba who can do the services better. Nti Michael Mukula asobola. Bitature can, this business guy Bitature can very well kuba itaye simu na byabufuzi, is a businessman, but he can okubeera nga atambuza ebintu ebyo bulungi nnyo.